dakika ziri 24 zezibulayo okuweeresawo omusanvu ogw'emisana sawa omusanvu tujja kufundikira emboozi eno tutunuulira Africa as a whole mu byenkulaakulana mu by'obukulembeze obulungi kye bayita good governance n'obuli bw'enguzi biki ebitusibye emabega mu nsonga ezo meja esatu awo bedda bwe twetooloolera mukulu Ssekabira akazindaala asaba neyanziza ekyokusaalirwa nti ebitusibye emabega kumpi ate wabisibidde mu statement yatuwadde ebisibye Africa good governance etaliiwo bad governance kitegete yesibye enkulaakulana corruption kakati wabisibiddemu naye nogana wadde omanyi nti byebituufu naye ng'otyo bikubawo olabika gwa approach omanyi omwana kiki ekitusibyeko kakati okusooka enfuga etali nnungi ki ekigitusibyeko obuli bw'enguzi obufuuse baana baliwo kiki ekibutusibyeko obutakulaakulana kiki ekibutakulaakulana bino ebirala byoyogedde biva mu miri ate Vulugu ayetobese mu bukulembeze aleetera Abafirika bangi okutuyana nga muzikale manyi nabadde ennaku zino abaana bavuka bamanyi okulakinga jokisikutu ku WhatsApp oga nti abaana batutte obwongo mu katale babutwala mu katale bateekayo obw'Abarabu bagenze kuteeka katale nga buzito w'enkumi ezi bateekayo obw'Amerika nga buzito wa 5 bateekayo obw'Abafirika bukadde na bukadde bwa ssente naye obw'Abafirika lwaki bwo bwa bbeeyi tibukolangako bukyali vagini tibukolangako kakati obwongo obutakola kiva ku bakulembeze obwongo obutakola kiva ku bakulembeze era fuwali wetugambira nti eŋŋombe ekwata omwami tereka mukopi eŋŋombo ze zaabanga ennungi obadinaku zino owulira bino ebyabavuka bagamba bwerufu biki twebereremu ye bonna benakoza byazze byokka waliwo abaabireese tulina akaseera twawulira nga simanya bonna bagemu bonna bakole batya eŋŋombe ekwata omwami tereka mukopi kakati omukulembeze bw'abanga ali mu nzikiza ne bakulembera bajja kuba bamuzibe n'emikisa egibeetoolodde tebayinza kugiraba kubanga n'abakulembera tagiraba amanyi political science bagamba nti leaders are a reflection of their society akati abakulembeze bafaanana be bakulembera kyekifaananyi kyennyininyini nti oyagala kulaba abantu b'ekitundu ekyo gwetunulira omukulembeze waabwe gwebuuza nti chairman yayo bw'asitukanga mutamiivu ng'omanya ekino ekyalo ky'abatamiivu kakati ensi etudobonkanyeeko etulemeredde amawanga ga Afirika gasinga obungi si lwa kintu kinene nnyo okusinga lwa bukulembeze obubi obwetobekedde mu mawanga ago ne bye basalawo okukola byennyini tebalina busobozi bubituukiriza oli atuula wansi n'akola amateeka ye gennyini n'atuula mu mateeka n'atandika kugamenya kakati oyo tayinza kuba namwoloso yita ate kugamba nti tukole nekino nga nekyasooka okukola okweteerawo yennyini ate akijjeewo so kakati embeera efaanana bweti mu mawanga gaffe tukyalina okusoomoozebwa mu mawanga aga Afirika agasinga obungi ettaka gimu muwaso mu Uganda ettaka ki gimu kyokka nga ate amawanga ga Afirika agasinga obungi gayimiriddewo ku bulimi naye bameka abatakula emitwe okulaba nti ekyo kye balinanga ekya zaabu waabwe nayogedde nti ffe twafikira tetwasaba bya bugagga twawerekerako obuwerekezi naye kye twafuna ekyettaka eggimu tukikozeeko ki kubanga obwongo baffe bwonna bwali badde butunulidde ekyo kye tulinako enkizo ani akitaddewo kyayogera nalikigula juzi nze ng'omuntu nawulira enjigwenga ennuma oba nali ntuuse mu ggwanga lya Saudi Arabia ndaba kyebayita desert abamu basoma bisome mu kitabo tebamanyi what a desert is naye natunuulira yali Dubai
tali Saudi Arabia ndoozera enjala lwegudde Karamoji ne batuwa entende baziweereza nyanuma nengamba Afirika bwe tuba nga tetuli bakolimbire oba tekukubanga tebaweereza ntende zokka n'ente ez'okulya tokimanyi baziweereza eggwanga eriri mu desert ne litudduukirira n'ebirime fe abali mu tropics. Think about it. As if omusana gwayase abantu tebalima okuva ebusia mpaka ekisolo. Anti kyekulaga what is the problem? Okirowoozaako nakyo Omufirika ng'ensi yonna ya green ettaka gimu amazzi tugalina emigga giri wano Katonda tatutafuddeeyo kubanga oli bwakugamba kati oli ayinza okufubutuka yeja afubutusera agamba nti ekibikola magezi ng'alinga agamba nti amagezi muhemtukuvu yagaleeta era bakulembeze bakola ki bebagaleeta gwe tobisoma mu bitabo wano baga nti Ssekabaka Muteesa yasaba abazungu bawaidde okusoma n'okuwandiika tobibonako kiki ekyamugambisa ekyo bwe yagendayo ne yeegoma kale bali maama bamanyi n'okusoma baleeta amasanyalaze tebagala kumuwa nti kale bali maama bamanyi okusoma n'okuwandiika ffe tuli mbutanta ne baleeta omukulembeze yasetinga agenda era byasetinga byebifaanana ensi mwabaali enkulaakulana y'omukulembeze yenkanankana n'amagezi gagiwa leka kulowooza nti enkulaakulana ejja kusinga amagezi g'omukulembeze tikisoboka n'olwekyo amawanga ga Afirika agasinga obungi gatubagidde ebizibu si lwakuba nti tebasobola naye ekikulu ennyo kiri kimu nti amagezi gakyali matono naddala mu bye balinako enkizo ng'ebyobulimi awo tukyalinawo okusomoozebwa kyokka ate otunuulira mu policies embi zebakola bo bennyini ne batula wansi ne bamanya nti baka pulezidenti aweebwa omukisa oguweebwa enkizo okutambula amawanga gonna gayagala n'okugenda okukoppa aweebwa era tayinza gamba nti kati ngenda mu Amerika kati ngenda gindi baka tiwali ssente ekimutambuza ennyo n'okumuwa resources zonna asobole okulabira ensi ye byegwanya okufuna otegedde n'awabwa n'enkizo nti alina n'omukisa okusalawo singa ekyo ekiteeso kiba kisibaganya enkalu asobola okukireeta ye nga ye pulezidenti ekiyitawo naye owuli abakulembeze nti ow'Rwanda kati abadde Germany kakati byavudde Germany n'agenda mu Amerika neweebuuza nti ndoza Rwanda matabuta ogenda okutuukayo nga nnaku njereere n'owulira nti awegindi abadde gindi tolina kyamaanyi kya nnyo ky'olaba okuggyako okugenda okusuubulayo ebyamaguzi ewaabwe. Muto wange ono Omulangira Kalema yalese point n'agamba nti ffe tukyali bato nnyo kubanga twakeefuga ebbanga ki tono ekyo tukyali excuse mu mawanga ga Afirika olw'ensonga twagenda okwefuga ng'ebyokulabirako ebirungi bwebiri bali abataalina byakulabirako birungi bw'oyinza okuwaana nti abasajja abataalina gwe balabirako baatuuka batya okutandika okupenetratinga embeera ne bagula ekizikiza ekyali kikutebe po ne basobola okuteekawo ensi eyeegombesa buli agiraba kubanga tebalina gwe balabirako ffe tugenza okutondwawo ng'ebintu byonna weebiri ennyonyi nga weeziri ezanguya abantu okutambula emmotoka nga weeziri ezanguya abantu okutambula nga n'essimu weeziri kosobola okugandika nkubireko pulezidenti wa Amerika kubanga balibo batandikira ku zero nga tiwali kiriwo kakati tosobola kumpa excuse nti ffe tukyali bato ffe abaliwo naye munnaye ne balya era abantu abasooka okubeerawo emyaka 2 tibakyaliwo bafa dda kati abaliwo beekanakana ab'Uganda emyaka ozagenda okutunula pulezidenti wa Amerika gundi Biden nga yeekanakana n'owa Uganda emyaka kakati tayinza gamba nti Amerika ebaddewo emyaka 10 meka naye mwe ababiri mumwekanya emyaka n'emyaka gye mwasomeramu gye gimu muli ku mulembe gwe tosobola kumpa excuse nema ng'eyo same generation eyinza kuba nema ono w'emyaka gye gimu naye basanzewo bye bimu kakati policy naawe kakati abantu myaka gye gimu muwulirize kakati kakwa information katono olwaleero Haji Umaru taatawo yaleka kalina 5 owange teyaleka wadde omunwe gw'ennusu
olwokuba twekanya emyaka mbona okwekanya ate ekyokusalibwa nti bazireeta mu ngeri etali ngunjufu so nga mwatunze embeera kati olaba amadde nkuwa ekyokulabirako ekyono kyabaddewa kyembadde sikkiriziganya nakyo naye nalinzeeko ontegedde akati endozi yenkole naye kyenjagala abantu bategeere nti bye tulina okufuna nga policies tulina we tubijja Haji Umaru okusoma amawulire tikyamutuyanya nnyo kubanga yasangawo abagasomedda nga n'enteekateeka zaalambikibwa nga ne byonna bibaddewo basoma kino byonna obisanzewo ng'ogenze ku lubaawo n'olwekyo teweewaana nnyo ng'eyasooka okusoma amawulire oba ntegedde kati nekino mu bino bye tuliyayaniyo okutuukako olwadde engeri gye tusobola obituukako yo yateekwateekwa dda tewakyali kyetuteekateeka okujjako okukopa bye baakola naye ne bye baakola bye tulina okukopako obukopi kakyali katubagira obituukako kati ebipya ebitanakulowoozebwako tunabituukako tutya so wakyaliwo okusoomozebwa nze njagala nkubuulire nti polisi ze bakola bwe tumala okukola polisi nga tujjamu engalo nti mutulageko polisi ku nsonga bweti nga mujjayo akapapula nga mukabalaga tuli bulungi ku nsonga eyo nga mulinga abalowooza nti ebintu bye mwagala bijja kukolerwako mu mpapula ebintu birina okubeera practical ku ground ekitakolebwa mu mawanga ga Afirika agasinga obungi era abasinga obungi abagezezaako okutuuyana olaba nga kusoomozebwa kwennyini amawanga ga Afirika galimu embeera nti abantu tebalina mirimu naye ng'obutaba na mirimu bwabo buvudde ku nsonga nga bbiri okusooka abantu abasinga obungi mu mawanga ga Afirika bato ekibafudde abato tebakola bazaala nnyo akati omuntu omu n'omugigi gw'abantu abato nga munene olwekyo generation y'abato nnene okusinga abakulu abaali badde bayiyiza ensi eyo ate ne bano abato abateereddwawo abavubuka ne watabeerawo policies nambulukufu ziyinza kubayamba kuteekawo nsi eneegombesa abaliddawo egamba ne tubeera n'omuyeeye gw'abantu oguli awo ogutamanyi kiddako onatera okubyogera balaba batambulira ku bakulembeze nze sitera kulaba abantu bakulu batambulira ku bakulembeze bannabyabufuzi ndaba bavubuka naye ate ne bavubuka abali unemployed oba okyegendereza abatalina mirimu ne tiwaliwo nteekateeka yonna eyinza gamba nti abantu bano tubajje tutya ku mbeera eno tubazze ku mulamwa kati kankuwa ekyokulabika kiri e Uganda ekyamangu nti bw'ogenda okutunuulya abavubuka abali mu kati sitaawo eno njogeza ku leediyo batudde mu beeting bayitirivu wano e Masaka wokka tuwezaawo abasukka mu 10,000 abatuddeyo kati batudde bali wali balinza akapapula ke kakwate sente 2,000 mu Masaka City wokka weebali 10,000 toyogedde ku bana abali mu bbaala siboogeddeeko abo njogedde ku bali mu beeting abamanyiddwa we bali naye gavumenti ena na busobozi era waluma one day bajja bakuba tiyagas nemakuba tiyagas nebagenda bamukuba mu beeting omusirikale yalugwamu kubanga gavumenti ebawumulizaawo ne balozoolera tebalowooza ku byabufuzi babeera mu beeting nolwekyo abo ngumu yaba bali mu beeting wakika bagira babeereyo babo banaavaayo obwongo bwawe bujja kukola nnyo bagandi naye tukole kiki ekitusibye mu mbeera eno wajja kubaawo enyunyo kati yegwiraawo so ebintu ebifaananga abo abantu balina enteekateeka ebajja mu beeting bagende bakole weeri nebakikola omwaka ogusooka bakikola ogwokubiri naye nga ne beeting gundi companies ezo ezoogerwako si zabannansi z'abazungu tukulina kweyafuya Abafirika zonna z'abazungu akati okirabye bwe tutuuka okukola enguudo ffe tukola ebintu nti ebiri awo bitalina makulu ebiguudoguudo ekigambo ekigudo ebigudo obimanyi gavumenti yakoze enguudo eno nagendayo nenkwata nalisiga enandayo lambo bukakkati balikoze era beebale nange naluziseeko olungi olinga alyebula naye ekikulu ennyo kyolina okwebuuza olwo luguudo ebbanga lyayo eryobuwangazi liyinza kuba gwewaluziseeko waluwadde ebbanga lya myaka ngemeka kale tunulira kule Bukomansimbi road
gwe waliwadde ebbanga lya buwangazi lya myaka ng'emeka kubiriza abantu bakole bayisaako emyaka 2 naye luno olwambalala Kampala road lwolabedde nga luli better than that one lo terunaweza myaka 10 ate luwo omugguzi kati luli walwadde myaka 2 itegeeza luli myaka emeka kubanga luno lwenekakasa nti lwo lwalibadde lugumu terunaweza myaka 10 luwo omugguzi kati luli lwolabye ddala naawe nti luli yegeyege lugenda kumalawo myaka emeka byetukola nga ffe byetukola bikyali kusoomoozebwa wano Uganda bwewa ekyokulabirako ekyamangu owulira nti bakoze toilet negwamu netiramu n'abaana ng'ensomero tubeerako toilet yaguddemu zigwamu ekyo saagala kujjayo emu nemu nti naye kyekyanayo kakasa zo zikola ki zigwamu era tuziwuliddeko mu mawulire nti toilet egindi yabadde yakola nnaku 6 yaguddemu wano ebukakkata ankuwekyokola city school gye batadde ebukakkata baye tebannagitongoza ng'ate practice zimaze okugikola ki musise yagiyitamu n'agiyitamu bizibu byebimu bakoze essomero jukira ssomero nze nabadde eno Kalungu eno netunuulira essomero ng'essomero bbinnya okusinga toilet gye bazimbyewo naye nga toilet abagizimbyewo bajamani ng'essomero classrooms bizimbiddwa gavumenti ya Uganda naye nga toilet obulungi obuziriko nakikuba n'ebifaananyi n'embireeta nga mpulira neewuunya toilet essomero obulungi naye nga toilet abazimbye bategedde bajamani classrooms za Uganda zabanayuganda nga bwozitulako okwata ne kutama na weewuunya ebyo yensi mwe tukola ki olutambulirako akati ekyokusatu tulina omuwendo gw'abantu ababisi nkozesa ekigambo ekyo mu mawanga ga Afirika munene omuwendo gw'ababisi guvudde ku butasoma obubisi bw'abannansi buleeta embeera enkulaakulana okujja akasoobo okusooka okujja akasoobo kwayo tetulina abantu bali skilled bakugu okukola emirimu egyali badde gireeta yenkulaakulana era wano ekyokulabirako ekyamangu sijja kubiwera mu mawanga nti unawone Uganda wennyini ojagamba nti oluguudo olwo lwakoleddwa bakoleya olwo lw'abayindi niwibuuza nti olwakoleddwa bannayuganda lwe luli luddewa bannayuganda bebakoze kanyini netaaga okugenda neneyogera okusomako njagala ngende buli lwokwogerako noyogera ku bizibu ebikaliko tukyalina okusomoozebwa nti omuwendo gw'abakimbuyege mu mahanga ga Afirika gukyali muki munene kakati olutalo lwe tulina wekwongera kubiyigirize wakyaliwo n'ebiboozibozi bingi n'atasoma agaggawala bikyo bibina maaso n'enjala leketa bali ku ledio kwe bali waliwo nekyakibuga kyogedde eggulu ng'amumanyi n'atasoma akola ki ye wongoba omulowooza n'okusoma kimu ku bireeta obugagga nti oba okusoma ensonga enkulu yalibadde yakugaggawala tamanyanga nako nti okusoma kuteekawo mbeera etambuza gavumenti okuteekawo obuweereza oba ogaggawadde oba togaggawadde naye nti ekikulu ennyo nti olina obuweereza bw'ogabira bannansi Haji Umar oba atudde wano unafunawo omusindi mungi batagufunyeewo naye abantu kye balina okufuna okuva ku radio budu kyakikola ki akibawa bwe bukugu kakati tulina okusoomozebwa mu mawanga ga Afirika nti obubuyabuya bukyali waggulu nnyo njagala ensonga endala gye njagala abantu batege balowoozeeko nti gavumenti ziteekawo ebintu ziteekawo enkola yaazo naye nga tezirina busobozi busupervising buwadde emirimu ekyo kivaako obuli bw'enguzi tegere obuli bw'enguzi era amawanga ga Afirika era mu Afirika bw'otayogera ku kigambo nguzi byeyogera timuba kubanga kizibu nnyo gamba nti wali mu Afirika waliwo eggwanga litali mu buli bwanguzi newankubadde nga waliwo obuli ku level eziri waggulu naye agasinga obungi yafuuka culture yaffe nti obuli bw'enguzi bulina okukola ki bulina okubaawo kakati enjagala abantu bategeere nti ng'oggyeko okugamba nti tusobola okukyusa endowooza yaffe ku nsonga y'obuli bw'enguzi tiwali kiyinza kuvaawo okugenda mu maaso
njagala kino ekya good governance kyenabadde njogerako kyenadde kugamba abantu bategeere bino ffe tetulugunya abantu betukulembera ffe twesalirawo twawulira ku mukulembeze bayali wansi ki yagamba ndeomuzi nesaawa 24 ffe tusalawo kati awa bakulembera ekitiibwa oyo abawo ekitiibwa oyo endowooza zaabwe si makulu oba muzina saawa 2 mwezo fene bwe tuzina essaawa 6 banansi be basalawo naye oyo oyinza kugamba nti oyo asse ekitiibwa mu ndowooza z'abannansi yagamba nti bo bange abakulembeze yayongerako ekintu ekyo yali mukulembeze eki yayongerako yagamba nti ffe NRM nekyo tasobola galinga NRM olowooza ko si bantu kikyali kusomoozebwa ate nga be bangi ffe abangi accountability abantu okuwa accountability abantu bajukize babanga abalowooza nti bakuyamba buyambi waludde nagendako mu district nati tuwe sente tukole ki tukubuulire mbamale bawa sente bambuulire naye nga etteeka ekkulu lye balina okutambulizaako okusooka transparency and accountability kyekimu ku buvunaanyizibwa bwabakulembeze naye olina nti sooka ompe ku sente nkubuulire oli ku radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo katufuneyo essimu nga 2-3 kuba obudde ndabanga obugenda radio Buddu mangi naawe webale kuwuliriza Kitya tosobola kuddira kola ddooyi nga sekabira wangambe okola ddooyi mutuufu neddiramu abantu abasukka mu 5 okodde ekintu ekiri temporary ng'okikoledde banno kale oba okikozesezza oba okikoze nti kiri temporary nawe okikozese tulawo oba okyagala okiwulira kale tweyanziza Buddu wangi naawe bali kuwuliriza mikalo wabulirawo kyali mundabi kituufu ngomanya abatuuze bonna yes kale tweyanziza mikalo radio Buddu wangi naawe bali kuwuliriza owa abavubuka twasosoggayo emirimu
Twagala kukola. Gyowe egiri. Abavubuka baagala. Akanabuzima. Osobola okusanga bali nga yakukuddeko bali mu kukulwa byabulamukulwa. Kitegeeza muganda wange. Kati ebizibu Uganda bwe bikyalina bakwata polisi bakwata gavumenti eriko. Naye tunalondera n'emukulembeze agenda kukolerera. Walina okweba ne walonda kukuwa etagenda kuwa ssente za bwereere. Era gwe olina okukola nga bali kuwuliriza rediyo budde nsekate kyadde mukazi w'embiri ebuzinga nkoye. Kale toyanzewo bali kuwuliriza rediyo budde omuntu wa bulijjo katugyewo obubaka buno tukomewo nga tusiiba.